bannange mbalamusizza nnyo bannamasaka mwenna Essebo abawulira abatumidde era abalamusa nze Matya Kakumirizi. Mukama wange gigenda gitya music atambula atya? Music ennaku zino muzibuzibu bw'oba tolina kasente tosobola kumutambuza. Essebo Muzibu nnyo. Okay, omuntu nayagala okumanyako Matya Kakumirizi yani? Matya Kakumirizi Essebo nze muyimbi Essebo omu ku baatandika organization ya Kadongo Kamu. Essebo Mu mwaka eyo gwa 1967 Essebo twatandikira kubanga nze nakwata ku gita nga ntandika ogiyiga nali mu ssomero mu mwaka gwa 1966. Essebo Era ninfulumya oluyimba lwange olwasooka mu 7 Essebo naye wakati awo twabonaabona nnyo twetabanga mu bivulu bya Radio Uganda naye nga tuba ngendo okujja okutuukawo oluusi nga bakuwa ssente 5 gokka. Otandikira mu kibiina ki olwo? Ekibiina nze nakitondawo ne bannange bwe twegatta. Paulo Damulira wamumanyako? Muwulirako era mbitabo musoma ssebo. Paulo Damulira yali musajja muyimbi yayimba nakitto nkuyita nkubuulire nakitto maama oba bwe lunnume Mombasa nga lunnumye olimba siwalimba oyo nno twegatta naye mu National Theatre nga tuli mu kivulu kya Radio Uganda. Essebo mu mwaka gwa 67 ne tuddamu 68 69 ne tuwangula fembi twasibagana ne batutwala Makerere Main Hall ne tuzannyira eyo era ne batuwa certificate yaffe bwe twafuluma wabweru. Essebo olw'okubanga munnange ate yali mugezi okunsingako kuba ye yali musomesa n'aŋŋamba nti kyetuba tukola nti tuve ku ndongo y'okukuba omwomu twegatte tuyite ne bannaffe tukole group ne tugitandika nga olukuŋŋaana olwasooka lwabibwa ku ssaawa ya Queen wali ne tuyita bannaffe abaatusooka okuyimba kubanga bo abaatusooka tebaakola organization eyo. Twagukira ku Christopher Segadduka, Bernard Nsubuga, waliwo Stanley Kyeranyi temwamumanya, ne wabaawo Matya Kyakamala kandi Mugula yajja luvannyuma yali yayimba dda ye yansooka n'okuyimba naye mu organization yaffe yajja luvannyumako ne tugitandika nno ne Bernard Nsubuga naye bwe twagenda tukulaakulana abantu ekibiina ekyo twali tukitumye Uganda Preaching Guitarist. Bwe twali tutambula nga tukubira akadongo kaffe kuba twasooka n'akadongo ak'endongo ennene eteri amasannyalaze. Essebo eyo bwe twatambulanga bwe twavanga mu kifo ate ne tuddawo okumala omwaka abantu nga bagamba bannaabwe nti owanga abayimbi ab'akadongo akamu bakomyewo. Essebo munnaffe Paulo Damulya bwe yawulira ekyo n'aga nti erinnya lya Preaching Guitarist tulyeggyeko abantu batutumye amannya batutumye abayimbi b'akadongo akamu. N'olwekyo gurupu yaffe tugenda okwongera okugaziwa giwandiise ne mu gavumenti kaakati twetuume kadongo kamu awo ne tukola kadongo kamu culture company. Okay. Essebo Okay, naye kati ekintu ky'okulikodinga mwakolanga mutya? Mwagendanga Kenya oba wano waliwo studio ezaali zibayambako? Wano tewali zajja luvannyumako naye nga twasooka kugenda Nairobi era nze omuyimbi yasooka okunnyamba okugenda Nairobi yali Miss Sarah Segamwenge ye yankwatako nengende Nairobi nze nalikodingira mu phonogram company bagitanga phonogram era wayitanga mu Nairobi wakati n'ogenda mu industry yeyo gye yali naye bannange abasinga baalikodingira eno Kericho ku side y'Ekisuumu. Essebo Okay, kati obudde buno oli myaka emeka egy'okuyimba? Emyaka nakamala 47. Music omutambuzza? Mutambuzza nnyo kubanga okumanya nga mutambuzza nze nakalinnye ennyonyi 75 nga ngenda mu nsi yonna. Mukama w'amaanyi. Essebo wakuba akayimba abapangisa? Essebo akayimba ako wakajja ku ki? Akayimba ako najja ku nnyumba zino kuba nasulako mu nnyumba empangisa. Kituufu. Era bye nasangamu byansikiriza okuyiiya oluyimba olwo ate nga oluyimba olwo naluyiyiza ekiro kimu kubanga naggalawo nembeera mu luggya n'omwezi gwali gwaka ne nduyiyiza mu luggya. Walufulumya mwaka ki olwo? Nalufulumya mu 82. Essebo Essebo waliwo oluyimba luno lwe wakuba olugendo lw'e Bukakkata?
aha lutaba lwali lutya olwo ate olw'ebukakkata luno olw'ebukakkata luno nalufulumya 73 awo 73 waliwo akayimbako kensinga okwagala bakayita najjemba ako ab'eŋŋonge manya bumubeera balungi olwo lwe lwali oluyimba olwokubiri lwali lwakubiri mu nnyimba zo esebo naye nalwo nalufulumya 72 esebo waliwo baligendayo abaligenda balikyewuunya olwo nayimba ku lutalo olwamuseveni ng'ali mu nsiko esebo naye ebiseera ebyo mwakubira emusic ono obudde baali babayisa batya naddala obuyekera bwali mu ggwanga obuyekera obwali mu ggwanga ffe ekyatuyamba ndongo endongo eno eyamba nnyo twayitanga ku road blocks ezo oli bwe yalabanga endongo nga muli bayimbi gye kale mugende esebo tetwalumizibwa nnyo ffe abayimbi esebo okay naye nga obudde buno nga kadongo kamu bw'omulaba muzeeyi Matiya Kakumirizi music waffe wakadongo kamu ali atya music waffe wakadongo kamu ayonoonese kubanga ffe engeri gye twamukubanga ekyatutumya akadongo kamu yenkuba eya music egobereza obuwangwa bwaffe obwa wano naye kakati abantu tebakuba buwangwa bwa wano bakopye bwebweru ekintu ekibuzabuzizza ebizimu yaffe amaloboozi gaffe era nze nteekateeka ekivulu abantu ekijja okubalaga nti twalibadde abayimbi byalibadde kiteeka okubalaga nti twandibadde tuyimba bwetu kubanga naffe we twatandikira bandi zaaliwo naye tetwayingira mu bandi kubanga zo bandi zaakubanga kizungu n'olwekyo naffe tulina okubeerako n'ekyaffe kubanga nze okutambula amawanga gonna gentambudde yonna endongo si ye yantambuza kale eyandaga ekkubo naye bwe nagendanga e Bulaaya saabakubiranga ndongo nakubanga amadinda entongooli netubeera nga tusanyusa abantu naye nga liizimu tukuba yaffe yeeno ate nga abazungu bagyagala nnyo simanyi lwaki ffe tukyawa obuwangwa bwaffe netulowooza obwabalala nti bwe butuufu esebo kati mukama wange anji taata mbadde nsaba bannamasaka abo bakaki boyinza obbalekera abaagala Matiya Kakumirizi abamunyumirwa bannange bannamasaka sinza na kuboogerako kubanga bannamasaka abo be banyumirizaawo okutuuka ku saaleero baweredde abaana bange n'abamu bali mu nsi za bweru nakubira nnyo Masaka endongo era tewali atamumanyi ate abantu banjagala nnyo tewali yankola kibi bannange Masaka abantu bampagira nnyo kyenva neebaza nnyo Mukama Katonda abakyaliwo ye bali kubankuumira naye nteekateeka ekivulu ekyaffe ekyabakadde ekiseera kyonna tugenda kubagamba tubabuulira mujje mutuwagire kale sebo tweyanza sebo amiina taata